Yes, mpola mpola Tawededda mutabani wa mirundi avudde na wemula abawagizi ba Bobi Wine nti muli basirunze temusinikirako manyo nkola nnyo kubeera wawende naye ate mugezaako ekintu okuba nti mukitabula okusigala okuba nti munzisa wansi kamba bulire bawagizi ba Bobi Wine mwe mulinga ama munveeko nze saagala kumanyirako nakundirako kubanga at the end of the day simu abansomesa nze nasomera ku ssente z'abantu ab'enjawulo sisomerako ku ssente z'abagundi era nga segulangako bakadama bwatyo bwakyogedde nkugambye tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso nambalolo ekiboya Maxud Junior balkonti otambula nange ebbanga lyonna mutabani wa mirundi avuddeyo n'agamba ensinga mukama we amanyikiddwa nga Bobi Wine oba oliawo yayitamu akanana n'afuna ku maja era nga oba oliawo abantu okuli Eddie Mutwe ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Nobian Lee n'abasigaddewo baganda ba Bobi Wine bonna nga bwe bagenda okuba nti bafuna mu system newankubadde nga ate Nobian Lee ne Eddie Mutwe kino nno ekintu bakozesebwa nga sadaka oba naye bamutwala nga sadaka mu eyo process wano nno abawagizi bavudde ne balumba mutabani wa Tamale mirundi ne bamugamba gwe ssebo oyogera biki by'otamanyi ssebo sikizaako amagonde kubanga tukimanyi nti oli mutabani wa mirundi owa NRM akola propaganda wa movement so n'olwekyo tukumanyi nti wadda wajja mu kibiina kyaffe ekyanupa okuba nti otubega omusajja avuddeyo n'akuba emmeeza n'atabuka n'abagamba temundiirako munveeko musinikire mulya kwegamba ebigambo bibadde bingi nnyo ddala era nga ngenda kusaba producer wange asobole okuba nti abiteekayo mpola mpola osobole okuba nti obifuna nkugambye mutabani wa mirundi yatabuse bibina eno kantutuuseeko lono tusobole okuba nti tukomawo mpola mpola bye bye for now. Sitera kola programu ku Lwakusatu nambabuuzaako nnyo baganda baffe abawangalira amawanga g'abazungu n'abatulabira ebweru w'eggwanga ssaako ne baganda baffe abali wano mwebale nnyo emirimu gye mutuyamba okukola n'abatusapootinga. Waliwo ennamba eri mu America +1 484 904 7038 wankubidde ejjekiro ng'ontiisatiisa simanya oyina TV oyina radio mu America ontiisatiisa wankubidde ejjekiro ku bintu byabadde yagala okuŋŋamba kuba nze nnina ekizibu bw'ojja mu inbox yange come straight on your point and what you want me to help you. So you started lecturing me on Ugandan politics, which I know. I don't get lectures from arrogant teachers. Onkubidde essimu oli awo mu America otandika okumanyira ontiisatiisa okubidde ne Faruku atera okunkyaza +1 484 904 7038 ontiisatiisa. Gwe kankubuulire gwe mazi, let me tell you, you idiot. Gwe ankubidde okuntiisatiisa okuva ejjo ontiisatiisa kankubuulire tusobola okusiba ssente asooka okutira munne mu ssaawa 24 n'omunambo taguwabeewa. Gwe mazi ali mu America eyankubidde essimu ekiro ng'ontiisatiisa omanyira nga bw'olina radio mu America. Gwe let me tell you, you idiot. Gwe mazi ali awo mu America oneewerera otya gwani antiisatiisa omanyi nga bwe nzitowa gwe oneewerera otya +1 484 904 7038 gwe mazi nkuwooninga. I'll put you 7 deep under the ground. Nja kuteeka ku ttaka fuuti 7. Oyinza okulooza nti mu America oli wala nnyo, you are very far. Oneewerera otya okubidde ne Faruku ontiisatiise gwali mu America gwe ontiisatiise nja kuddiza mu box oneewerera otya gwani aneewerera gwe
You idiot. Nja kuddiza mu box. Omanya abamu mulowooza we mugenda mu wanga g'abazungu muli wala. You are very safe. Muli wala mumanyira buli omu. Bamanyi abamu mumanyira. Ozza mu inbox yange otandise okummanyira. Ompa lecture, ontiisa tiso neewerera gwe. Omanyi gwe gwe weewerera gwe. Nkuddize mu box gwe. Nkuddize mu box kasasiro. Oneewerera. Nange baneewerera. Olowooza oli wala. Siraba nkobaddira mu America mu box mu kofini. Mu America olowooza wali gy'obulamu spare part. Gwe nja kuteeka mu box. I'll put you down. I want to tell you tusobola okuba empaka. Mu ssaawa 24 asooka okuta munene omulambo tagwa bwewa. Bwonna nnema. I have the capacity to wipe out your entire family here. Oneewerera. Gwani aneewerera kasasiro. Oneewerera otya gwe mazi. Oneewerera otya kisiraani. Oneewerera otya gwe plus 148 simanyi saza 4 saza kyeryo 484 904 7038. I want to assure you ojja kuddira mu box oli kulumba erwo mirundi oneewerera. Oneewerera otya gwe. Oneewerera otya gwe. Oneewerera otya nange baneewerera. Nkulageko ekituufu kyendi omanye enzito wajja enzito waggwe. Omanye enzito wajja enzito waggwe. Olowooza oli mu Amerika oli wala. Olowooza oli wala. Gwe musiru gwe. Njagala tukube empaka. Asooka okuteeka munne mu ttaka. Ojja kuddira mu box okuva mu Amerika. Ekyo kikubuulira. Gw'ozanyirako tomumanyi. Muli eyo mumanyira abantu. Twabaleka mubeere mu byekisiru byammwe. Biniyo nonsense tetubalinaako buzibu. Oneewerera oti. Gwanyambulira ebyokudisikasinga. Gwankyaza ku puroguramu zembeerako. Gwe wansomesa ndi mutabani wo. Kasasiro linga nebbi. Let me tell you, you idiot. You idiot. Plus 1484 904 7038 ovana kubira Faruku. I can authoritatively tell you nja kutika kutaka. Ojja kuddira mu box. Oneewerera otya gwe. Gwe mazayi na family yeri wano. Family yeri wano kawempe. Family yeri wano. Yakala kunzito oneewerera otya. Njogera bye gwantuma bye nina okwogera. Nkolera gwe kisiraani. Byana bya malaya bino. Nkolera gwe. In national unity people, I'm answerable to only 2 people. Bobi Wine na Rubongoya. I'm answerable only to 2 people. Nze siweebwa biragiro. Simanyi oli mu America, simanyi oyina radio. That is nonsense to me. Oneewerera. Gwanya neewerera. Nkulage nga bwenzito waggwe mazi. Oli eyo manyira. Oli mu inbox yange omanyira nkubulookinze okubira Faruku. Gwe gendereze gwe. Tulaba atasobola kumalako weekend nga mulamu. Olumbe omanyi olumbe olubayita abantu abamu munoonya ennyimba ezinabatta. Nze mirundi tomanyi. N'abandi emabega tobamanyi. Tomanyi na nja kuddiza mu kofini mu America. Ekyo tujja kisibako sente. Nkubuulira nja kuddiza mu kofini okuva mu America. Ebyo mugenda nga mumanyira abantu. Mumanyira abantu bali mirembe gyabwe tuli mu TikTok oli awo manyira gwampa ebyokwogera ku programu. Nze siweebwa biragiro ku programu zembeerako. Ntwalayo omutwe gwange. Defendinga interest za mukama wange Kyagulani zokka abasigadde tombulira kasasiro. I don't want to know. Nze munupu mpagiramu Kyagulani. And I have a responsibility okuwegwanga lino information. Bwe nkugamba nti ADF yebadde tta abantu gwe n'okizalawa. It's okay. According to my analysis and the way wendaba ebintu. Oneewerera ng'ani embwa. Oneewerera ng'ani gwe mazi. Byempisemu obimanyi gwe mazi gwe nkukomezewo mu kofini gwe mumanyira abantu. Olowooza America gulu. Olowooza teriyo bafatu mbaavu. Spy wa Russia teyatira spy wa gondi. You idiot. Damu neewerera olabe. Nze gwe bamirundi totumanyi. You don't know us. We are very gwe fe tulinga mpisi. Tubadde mu ggwanga lino abalowooza nti b'amaanyi batulaba ne batulekawo.
nze bafande muhozi kuba president Museveni ba government netambula nga tayina mpise kola statement gwe embizi eri mu America newerere gwe onewerera gwe plus 484904738 ngo ina family yo wano gwe mazi nkulageka kitofo kyendi idiot kasasiro gasia swaitani zino embweyo nogamba lwaki mustebatabidi lwaki Museveni tatabidi those sons of darkness nebiva munsi oyagala kunzito newerera ngani gwe mazi omanyi kyendi gwe kasasiro fe twali mu kalulu ka Bobby abafa ne bafa basigalawo ne tusigalawo nze sitoyina kyogenda kunkola kyesitalabye nafiirwa muganda wange nfiiriddwa abantu nkubiddwa katono nfe teri kintu mu nsi kyogenda kunkola nze omutima gwakaluba onewerera otya gwe gwali mu America gwe oloza mayiro mmeka eziri awo tumbaavu nkuddize mu kofi ne gwe mazi onewerera otya onewerera nange banewerera nange nga bali wano banemeddwa kambabulire mwe bagwagwa mwe abamu abatudde mu America fe tetuli batabani bammwe tetujja kwogera bya bugwagwa byamwe bimwagala kuwulira mugende mu bigambe bakazi bammwe n'abaana bammwe idiots tetwagenda ku ssomero kujja wano kutandika kutuwa biragiro nze mirundi siweebwa biragiro ebiragiro mbijjawo abantu babiri Bobi Wine Lubongoya and my father abasigedde sagala manya gwe tujja kuba empaka male n'okunoonya miso bwetakutta nkutta miso bwekulema okutta gwenja kwettira muri buyenje muri busiŋŋanyi just lwakuba abantu basirika wano mu Uganda ne tubeera nga basiru tuli mu lockdown enjala etuluma abantu balina kye balya oli awo neewerera otya ndi okusanyusa gwe kasasiro olinga n'amazzi olinga amazzi wakali ennyoka ekitumbaavu wakali kitaawo enkogo gasya gwe nawe akuba simu yange giveeko bastade wedda lwaki olitonkubira olinga n'amazzi nange mirundi baneewerera male n'okugiwandiika wanene ennamba oneewerera otya oneewerera gonzite gwe gonzite omanyi nesiye mwayi yalemwa onzite gwe otenze nga n'amazzi tumbaavu bastard plus 144903038 byeyo plus 4849447 tuli wano enjala etuluma abantu bali bubi tusula abakazi tetukyabalaba tusula njala onoonya sente z'obeewo embwa eri mu America ojja mu inbox yange omanyira ngani kasasiro nze neewozaako nze tamale neewozaako bati emyaka gyange giteekebwa mu bukiiko mbwe nalabye programu yo wayogedde bwoti fuck you son of a big son of a darkness